Nakalyango Peusi yafiira e Saudi Arabia, yafiira ku company gye bayita Amarine waneno mu ggwanga erya Saudi Arabia. Abantu b'e Butalejja mwenna, Nakalyango Peusi azaalibwa eyo era nga gyafubutuka era nga gye yava okujja eno mu ggwanga erya Saudi Arabia okuba ekyeyo. Ekyembi muganda waffe ono n'afiira ku lutabaalo lw'okunoonya ssente. Akatambi kaneeno nsaba mukongereyo bantuukiridde nga bansaba akatambi nkakole akalanga Nakalyango nti nno yafiira ku company eya Amarine waneno mu ggwanga erya Saudi Arabia. Yenze Shila Adita tutandise n'amawulire gannaku aga muganda waffe Nkuba Kyeyo munnaffe ate era nga mbasaba mwenna abatannaba kubanga mutweyungako mujje mutweyungeko ng'osubscribing ekigambo subscribe weekiri okwate ne ku notification bell ntegeeza akade nga buli video na gye nteekayo ekutuukako bulungi. Commentinga mmanye endowooza yo bannange mbasaba nnyo commentinga abooluganda mbasaba mu commentinge olw'ensonga comments zammwe tuziyigamu ebintu bingi naddala nze Adita akola obutambi buno nsomamu ebintu bingi kyovulaba mbasaba nnyo mubeere nga mu commentinga video muzilikinge mutuweeyo ku mitima okutuzaamu amaanyi. Olunaku olwaleero inzize n'amawulire agennyamiza nkimanyi abasinga ku mmwe amawulire gano tegagenda baleka kyekimu wabula nga ate bw'oba omanyi omuwala ayitibwa Nakalyango Peusi nga gwe wajja naye okuba ekyeyo naawe tukusaba otegeezeeko ku banno abalala ate era nga muli nina okukkiriza nti obutambi buno gye bugenda otutuukirako munnange ffe tuba tetumanyi kyaguddewo ddi kyagwawo ddi yafa ddi yebiki tuba tetumanyi omuntu ajja n'akutuukira n'akugamba Adita omuntu bw'ati ne bw'ati Nkuba Kyeyo yafa tukusaba otuyambeko otukolera akatambi. Nze sijja kubuuza bingi olw'ensonga omuntu bw'aba afudde nze nnyimukiramu mbasaagala kumanya kiddirira bw'abanga yaddizibwayo ewaka n'aziikibwa tuba tukyebaza bw'abanga akyali muli neggwanga ng'omulambo gukyali sitaaka basobole okuba nga baguzaayo. Katugendeko mu katambi ka muganda waffe omu ng'atunnyonnyola ebisingawo ku mugenzi ate era tubeere nga tukomawo. Ab'emikwano musibye mutya tulina muganda waffe wanene Saudi Arabia bosi we yamuleeta okuva waka yabadde amaze omwaka mulamba n'omwezi gumu yajja mu mwezi gw'omunaana okuva e Uganda. Omuwala ono w'Ebutalejja naye yakozesa kampani ya Manpower esanguwa Kampala ng'eri ku Old Kampala sa Apollo Kagwa Road kumpi ne YY oba opposite n'omuzigiti gwa Gaddafi. Ono muwala yatuuka eno Saudi Arabia mu kampani bagiyita Malaline ku office ya Malaline we yafiira kuba kitegeeza asobola okuba nga amazeewo ennaku so tetumanyi kituufu kuba information weetuukira okutambula etutuukeko ffe abali mu kiyumba eba etambudde ennaku eziwerako 2 oba 3. So abantu b'e Butalejja ono muwala wammwe yafa bamuyita Nakalyango Peusi. So tata wa Nakalyango Peusi maama we oba bakojja obaani Nakalyango Peusi yafa ali Saudi Arabia Malaline ku office oba muntegedde bulungi. Abaagala information esingako awo oba nga naffe era twagala information esingako awo abamumanyi abantu b'e Butalejja mutambuze video eno buli omu alina omwana we ng'agenda ku Kyeyo azuukuka agende ku office akyekingeko omwana we alabe oba omwana we akyaliyo omulamu naye ng'olina amanyi nti nomuwala we bamuyita Peusi tambula ogende ku office Manpower e Kampala onoonyeku muwalawo. Eyo nga tuvuddeyo mu kufiirwa kya nnaku nnyo era kibi nnyo omuntu eyajja okukola munnange okufiira ku Kyeyo. Ekintu ekyo kyennyamiza nnyo era nga kitutiisa nnyo naye ekyokukola tewali Katonda buli omu yamutegekera ddi lw'alina okugenda ne woonooba toli ku Kyeyo essaawa yonna osobola okuvaawo naye ng'era tekijjawo kiri nti nno tulumwa nga ffe bankuba Kyeyo bannammwe abafiirwako bannaffe ababazze okukola munnange. Katonda tumusaba busabi buli omu amukuume addeyo nga mulamu wabula nga ate mu katambi
katambi kano kennyini mwentudde nenziramu okusaba kampuni ya Waseero, wentudde wano wennyini okuddamu okusaba kampuni ya Waseero. Bannange muveeyo mutaase abaana be mwatwala e Saudi, muveeyo mutaase abaana be mwatwala e Saudi, mwatwala abaana b'abendi mubasuubizza emirimu. Abaana batuuse eno ebintu bibasobyeko, tebayina mirimu, bayisibwa bubi, bababoola, babakuba, tebayina bikozesebwa, tebayina bintu byakozesa ng'abakyala nga bagenze mu nsonga z'obukyala, tebayina ngoye, tebayina nikazi, tebayina busenya, tebayina sabbuuni, kwegamba buli kimu tebakiyina. Abaana bano babakubidde omulanga ebbanga eriwera, bannange babakaabidde, bambi balaajanye, bakubye omulanga buli wamu, basabye obuyambi. Waseero, kampani ya Waseero muganye okuvaayo okuyamba abaana be mwaleeta. Nze ekibuuzo kino nsiiba nkyebuuza, kaakati muba mwagala bakaabiraani? Muba mwagala bakaabiraani? Nga mmwe kennyini mwe mwakola ku mpapula ez'abaleeta, muba mwagala bagambe baani era baloopere baani? Nga mmwe kennyini mwe mwakeera ku makya ne mubakwatisa emikono ne mubagamba basayininge, nga mmwe kennyini mwe mwabasuubiza nti eno waliyo emirimu, nga mmwe kennyini mwe mwabasuubiza nti embeera nnungi, nga mmwe kennyini mwabasuubiza ensi n'eggulu, mmwe kennyini mwabalaga birungi byokka bye bayina okusanga eno. Mwagala babeerenga bakaabira baani era baba bayina kukaabira mmwe. Nze abantu ba kampani imbanenya yadde ng'ebiseera ebisinga mmwe babajjako authority, naye ate tekikujjako kiri nti yeggwe omuntu gw'amanyi wakukaabira naawe okyayinamu amaanyi amatono agayimirira n'okubira abantu beno n'obategeeza bannange nabawa omuntu gundi ne gundi, abantu bwe bati ne bwe bati nga bakaaba. Kiki ekigenda mu maaso? Wabaawo ensobi mugitereeze mu bunnambiro. Abo b'oba oloopedde aba kampani gye wawoona omwana nabo bagenda kuyimukiramu, bateeke enninga ku mukama we lwa nsonga ne mukama we aba atya kampuni eno gye yajja omuntu, naye mmwe temwefiirayo. Abaana b'abendi bafiiridde eno, babatugumbulidde eno, babatunzemu eby'omunda, babakubye, bali mu makomera. Ebyo byonna tubiteeka ku mmwe era mmwe be tugenda okuba nga tunenya. Katugendeko mu katambi k'abaana abana omulundi ogwokubiri ate era tukomewo. Gavumenti mutuyambe, tusaba buyambi, twasaba buyambi twajja okukola naye okukola kuganye. Twava e Uganda nga twagala okukola era naffe twagala okukola naye okukola kuganye, tetukyakola, tetukyasobola. Bannaye mutuyambe. Twavira mu kampuni y'e Waseero ne tutuukira mu kampuni y'e Madina bagita Mahamaleke Mahiru gye tulimu gye twatukira mu Saudi, naye ofiisi eno etusobedde, tetulina bikozesebwa, tebatuyamba. Yokka bw'osi bwekuleeta okuva mu kiyumba tabulira nsonga ekuleesezza. Ofiisi ekukwata bukubi ng'ekukuba, kati nze bankuba ne bansamba okugulu era okugulu sisobola kukola konna kwasanyala, sitambula. Njagala buyambi bale mutunze Uganda, zisaba kudda Uganda kyekyoka kyenjagala. Nze amanya gange tebanasaazi, mutuyambe bannange. Adamu gavumenti ya Uganda bakadamu bannange tusaba buyambi. Mr. Ende mwena tubasaba obuyambi, muyamba abaana naffe mutuyambe. Tetulina mmere, nze bandeetaano okuva omwezi gwa mukaaga sikola, tetulina mmere, tetulina sabbuuni, tuli bakyala, tetulya naye baatusosola tebateeka mu kizikiti, muli esi ebbugumu lyagala atuuta. Banange muntaase ni mulwadde amaanyi ganuma okufa obuvi, omwana wa boosi yankuba kuluba amaanyi ligatibuka okuluma. Ne banange nfa basasulira sente ku kampuni yaffe, tebakuwa sente zebasasulira omwezi gwange ku kampuni naye tebampa. Batugamba ffe tuwulina Abanayuganda, banange mututaase batusosola. Navira kampuni ya Waseero, eno ndi kampuni Madina Mahiru. Nze Musakisi Kolia naatera mu Waseero Kireka Kamuli Road. Natuuka eno Madina ku ofisi ya Mahil Maleke. Nagenda mu kiyumba nga bosi wange najjeyo. Noko natuukayo bosi wange omusajja n'atandika okwagala okungwata, naye munategeeza ofisi tyafaako. Kanjikubira ng'ate nkwata ssimu nga gisindikira message naye nga tezidamu
nensalawo ngende nentoloka mu kyumba ngende ku poliisi. Bwe natuuka ku poliisi ne bakubira aba office ne batajja ne bandika ne bantweka ku deportation. Aba office bennyini ne banzijayo ne bagamba bagenda kufunira ekiyumba. Natuuka wano bwa mukaaga kati tuli mwezi gwa 10 na kati siifunangako obuyambi. Najja nga siina lugoye siina nika siina buli kikozesebwa kyonna naye buli bw'obagamba bakugamba ishala. Tusaba mutuyambe gavumenti mututaase kuba wano we tuli tetulya mmere tetulina buli kimu tetufuna buyambi. Bwatuuka ku ofiisi Nze Adita obutambi bwe buti bwe mba mbukola nga ndabamu Omunnayuganda munnange ng'ali mu mbeera mbi, ng'ali mu kukaaba, ali mu maziga, bya pulaani nga bikomye wakati, tafunye ekyo ky'ayagala, ali mu mbeera mbi, ali mu kutulugunyizibwa. Ekintu ekyo kimpisa bubi, mpulirira ddala bubi, ne mpulira muli nga ntandise okunyiiga ntumbidde olw'ensonga nange ndi muntu, olw'ensonga ndi Munnayuganda munne, olw'ensonga ffenna tuli bantu. Naye bannanga imwe abasinga okutulyamu ssente wamutalumiddwa bannanga ani gwe mwagala abeere ng'alumirirwa. Mbadde mmanyi bw'okera ku makya n'otandikawo bizinensi eno ssente ezivaamu zibeera zizo. Okola bukubirire okulaba nti bizinensi tegwa, era n'okola bukubirire okulaba nti bizinensi ogibeezaawo, n'okola bukubirire okulaba nti bizinensi eno okola birungi byokka okulaba nti bizinensi eno yeeyongera kukula. Naye mmwe mutandika olw'okuba mukimanyi abantu bangi nnyo mu Uganda abayaayaana okujja ebweru okwekolera, temufaayo. We mukanyugayo abo nga mugamba abo tubasaddaase tunaafuna abalala, we mukanyugayo n'abo nga mugamba n'abo tubaleese ekibeera kibeere, nga munoonya abalala. Naye munange ne mwerabira omusaayi gwe muyiwa muli gusasulira mutya. Bannange ne mwerabira obulagajjavu buno bwe mukola ku baana b'abendi we bali bukola kuba mmwe mugenda kubeerawo mutya ensinga ekyuka. Lwaki temufa ku baana b'abendi ge be mututte Bulaaya? Eno gye mubatutte teri muntu gwe bamanyiyo, tebayinayo maama, tebayinayo taata, tebayinayo wa Luganda yena, tebayinayo nnyamba ya simu yonna gye bamanyi. Ennamba gye basigaza mutwe era gye bamanyi kwe kuloopera mmwe abaabaleeta. Bannange mukole ekyetaagisa okulaba nti mununula abaana b'abendi baleme kubeera nga bafiire. Eno yanze Sheila Adita, katusenkane mu katambi kaffe ak'okubiri. Mbagala nnyo.